Okikakasa tolina gye watuuka naye senga Aisha ekintu kya senga kiwandi kiraze nabayo okubiraga sandi biraze kya senga kiwandi kijjemu n'omukazi okijjamu muyisa bubi labayo Aisha badde nkusabe ekyo kijjemu ekyo kale nkitegedde naye ate bamukwano nyina naye ate omukyalo ono akikoze enfunda nnyingi nnyo kubanga omulundi omulala era yajja bulungi nnyo waliwo n'omukyala yaliwo bwe yatuuka nayingira bulungi nnyo mu ddiiro ne muvaayo nga mwekutte bulungi nnyo. Mukyala ono yali ate afunye embeera enzibu ddala anti yali afunye obujja obuyitirivu ennyo ku mwana we eyandibadde nga muwala we era olunaku olwo yatuuka bulungi nnyo ayo nga mwekutte bulungi nnyo bwe wakwata ekkubo ne wemulungulamuko katono bw'oti n'atandika okuyombesa ati muwala we. Omwami ye yakwata ekkubo abawe space ate basobole okwogera ng'abakyala n'abakyala wabula ng'ekyama akisirikidde nga talina ngeri kijja akigambamu mukyala we nti munnange sengaawo alina byakola sengaawo ayagala kuŋŋanza era olunaku olwo senga yayombesa muwala we n'amugamba nti kati ate olina laavu nnyingi nnyo olina omukwano mungi nnyo eri bbaawo wabula ekyo ng'akikola lwa bujja. Ngoyizo gambo baki namyombesa nti kati okolagana nani ne bbaawo nga kirago bamwali temukwatagana kwegamba kale nga tebitegeerikika okyulira era omukyala bwe olaba omukyala bwe yavaawo bugobo wakomawo nayagala erokola ki era ku lunaku olwo nyini bwe yakomawo omwami ng'olubambi mukazi wattu yeemulunguddemukko katono omukyala ono yasituka n'agenda omwami bwe yali nga talinamu yadde ensonyi ezigamba nti ono mutabani wange era ndowooza omulabaawo ng'ali kumukaka okumuwahaga naye nga bambi musajja wattu aresistinga oba ng'agaana senga ono gyemize ate egimu gye yali alina komawo nayagala erokola ki naye nga tusobola kukikola lwa mbeera Aisha kyekyasenga kyo tukizimba mukazi wange ajja kunyiiga mukazi wange mwesiga naye aneesiga bwobongo mwesiga wandize mukalondoozi waliwo nti entambula olumu lwatambulamu nayo nga kikususe ng'omusajja olina okumanya ebifo ewaka kitegeera Ninge kyasenge ekyo tekikoze bulungi kansuubire nze nno gwoliko gwolimba nga ntuuka wala nga ntuuka wala kubanga amazima gennyini omukyala ono simanyi nze nakola okulondoola kwange kamera zange nezikwata buli kimu so bwe tutambula bulungi nnyo spy camera ezaali mu nnyumba afuna taata wange kufuna lunaku lumu twalabako omukyala wo ng'ayogera ku ssimu naye nga yali ayogera na senga jukira essimu ye twagitrackinga okyolera wabula bwe wajja ne bakyusa ki topic nga bwe nagambye nti omwana muwala ono yakulagananga nnyo ne sengaawe wadde nga tayinza musuubirizaamu omuze mubi nti oba amwagalira bbaawe nedda yali gye twali tutrackinga essimu ye twasobola okutegeera biki bye yali ayogera era yali ayogera ne sengaawe wabula bbaawe bwe yajja n'akyusa emboozi naye nga bw'omanyi nti munnange abakyala babeerako n'obuntuntu bwe boogera nga buli secretive tebaagala abantu kaabe bbaawe abimanyi nga byakikyala bwe wajja era n'akugamba nti senga afunye obuzibu ngenda kola ki kumulaba kwegamba yeyo embeera gye nkoze ki gye mbadde nkugamba nti abantu bano baali bakwatagana ng'ebiseera ebisinga obolekana mukyalo n'agenda n'asulayo n'asula ewa sengaawe okiwulira n'asula ewa sengaawe kaakati olunaku olumu twagoberera mukyala we yeva bulungi nnyo munyumba n'agenda n'asisinkana senga akola okunoonyereza wabweru w'ennyumba y'omukyala ono era olunaku olwo twamugoberera n'agenda n'asisinkana sengaawe era beebo nga batambula nga bali mu gardens ezimu bwe yasisinkana senga baagendako mu gardens ezimu tukyagendera ddala maaso ne programu yaffe Kalondozi wano ku ABS television mukwano era ndowooza mulabe gye twatandikidde n'okutuusa essaawa ya kakati we tuli kyala wange nesenga naye abaako omuntu omu gwe basisinkana
yali mwami. Abalabibwako n'omwami omu mu gardens zino. Ng'era balaga nti beemanyi, simanyi oba omwami ono wali omulabyeko. Mwami wa ssenga wa mukyala wange. Omumanyi? Simumanyi. Basinkana n'omwami oyo nga balaga nti beemanyi. Okiwulira? Era balaga nti baludde nga bakola ki? Nga ssenga yadde mukazi wange n'amutwalira omwami ono gondaga. Nedda. Omwami we yava ewaka, omukyala we yava ewaka. N'agenda n'asinkana ssenga ne babaako omuntu omu wakola ki? Bwe balaba. Saagala okole conclusion yonna. Onfuna? Kubanga ssenga yatwalira mukazi wange kati ogenda kukitegeera. Kale ogenda kutegeera lwaki bagenda ne basinkana omwami ono. Onfuna? Bwe basinkana omwami bayogerera ne bamuwahaga ng'olabedde bekola ki? Beemanyi. Ku lunaku olwo baalaga nti omwami ono baali bamumanyi bulungi nnyo era bamwaniriza ne bamuwahaga nga bamusanyukira. Era omukyala wo n'atuula n'omwami n'atuula ne ssenga n'atuula. Ofuna? Kye nagambye nti buli kimu baakikolanga bameka? Babiri. Baali bakolagana nnyo naye watuuka ekiseera ng'owulira okwoyi. Ng'owulira weetamiddwa. Nfuna kuba kati bwe nkuddizayo ku kamabega katono olutambi luno eno. Waliwo olunaku olumu mwali gwe n'omwami ne mukyala wo munywa caayi. Okiwulira? Mukunywa caayi omukyala n'akugamba nti agenda kulaba ssenga. N'omugamba naye buli kaseera onoobeera ogenda wa ssenga tokyafa ku nkoko, tokyafa ku mbuzi, tokyafa ku waka. Yenna nga mu maka bambi musajja wattu yanennyako mukyala we olw'embeera gye yali yeeyisaamu nga ey'obutafa ku maka gaabwe, ey'obutafa ku bisolo byabwe. Okiwulira? Era omukyala n'ayomba nnyo n'ayomba n'agala n'okunywa caayi. Oluvannyuma gwe n'oyita ssenga. Wabula musajja wattu kye yakola yayita ssenga w'omuwala ono engeri gye bakwatagana ennyo asobole okwogerako naye nga tayinza basuubirizaamu buzibu bwonna. Olaba olunaku olwo nakubira ssenga essimu nali obusungu buluma ngenti bikyankalanye nze goolafu. Oli omukazi yali atambula nga nfiiriddwa ebintu, nfiiriddwa enkoko, embuzi bazibbye amayumba gaago. Ebintu olaba omuddo alinga atalina bantu. Kituufu. Nkugambira mu kunoonya ssente nze gwola. Byonna actually si bisinga byonna ebiseera nga bimala na ssenga. Bizinesi oyo ziraba nazimuteerawo ye nga ye ali afune muse naye afune kyakwa naye atambula butambuzi nkole ntya kwe kujjewo onnyambeko mu nnondoolere. Kakati ffe twakola okulondoola kwaffe era olunaku olwo ssenga bwe yajja n'omutuuza n'omunyonyola empisa zaani za mukyalawo buli kaseera aba atambula ate aba atambulira we wabula ate nga bwe nkugambye nti bali baaluganda omusaayi gutya gwe gumu akasaayi kaali ke kamu ssenga naye n'atabula. Ate ku olwo nayitanga ssenga munyonyole ng'omuntu ebikwata ku mukazi wange n'amaka gaggwawo. Naye ate ssenga naye yandaga nti nze mukyala yayomba buyombi. Kati awo simanyi kyakukola kwe kuddukira mwe mumutaase. Yayomba buyombi. Olunaku olwo nga bwe mbadde nkugamba nti abantu bano we twafolowenga omukyalo okuva ewaka nagenda nasinkana ssenga ne bagenda mu gardens ne basinkanayo omusajja gw'oŋŋambye gw'otamanyi. Okiwulira? Nga bwe nkugambye nti baali bamanyiganye ng'era olabira ddala si gwe mulundi ogusoose okola ki? Okusisinkana n'omusajja naye engeri gye bamwelkamingamu ng'ate yanjawulo kubanga omukyalawo yatula na kumpi naani n'omusajja n'amuwa ne haaga naye engeri gye bamwanirizaamu ono mu gardens ezo yali yanjawulo nnyo era ng'olabirira essanyu n'omukwano omuyitirivu ennyo. Naye nga ssenga waali yes okiwulira naye nga ne ssenga waali ogenda kukiraba engeri gye kijjamu nfuna nga ne ssenga waali era baatula bulungi nnyo ne banyumya. Onfuna investigator waffe yabalindirira okumala akaseera ssenga yakwata ekkubo n'akola ki? N'agenda n'abaleka omusajja naani n'omwami n'omukyalo ono. Wabula bwe baagenda mu kubagoberera balina ekifo kye baagendamu tetwamanya ebyaddirira ebyali munda saabimanya. Gira kakkana seeka kakkana. Okay, kakkana. Nga saawe nali nzikiririzaamu. Kati labayo. Okutabuka naye sookoleka enkunnyonnyole olabe kino ekigenda mu maaso.
Nyabulinda singa bwe nali nzikiririzaamu najja nga nkutaka amabeere g'amakadde namwesonyiwa tenga yakolebye ku mukyala wange. Senga yatambulanga ne mukyala wo ekigendererwa ogenda kukimanya. Ofuna olunaku olulala olwo nga tumaze ozuula amazima nti mukyala wo atambula nnyo ne Senga, naye buli wagenda okusisinkana Senga wabeerawo omwami oyo. Buli wagenda osisinkana Senga omwami oyo abeerawo. Okiwulira? Omulundi Senga yakwanira mukazi wange abasajja. Ani agambye nti yamukwanira? Ate batambula bonna. Ani agambye bwe matambula ne Florence yabankwanidde abasajja. Ate nga yajja nakunona namujja naye wange. Aligwa so kakana atya laba. Kakana otyawo nawe. Kwekati labayo teeka kakana otunule waneeno maleyo. Okay, omulundi omulala tufollowinga mukyalawo era yagenda ne Senga ne bagenda mu kafo kaabwe bwe bakola ki bwe basisinkana bulijjo era omwami yaliyo. Nga bwe kiri nti tugoberera mukyala suspect waffe era n'okulunaku olwo twamugoberera mpolampola okuva ewaka gy'abeera okutuusa gye yali agenda, wabula era yali atambudde ne Sengaawe era gwe yali agenza okusisinkana bwe yatuuka mu gardens ezo mu kifo ekyo era baasisinkana n'omwami omu gwe baasisinkana ate ku mulundi guli omu gardens. Onfuna omwami yaliyo, ndowooza omulaba bulungi nnyo. Omwami yaliyo, Senga ye n'akwata ekkubo n'agenda nga bulijjo nga bw'akola. Kuba bw'amala okutuusayo muwalawo Senga ye ng'akwata ekkubo agenda ng'abawa space basobole okunywa bulungi, wabula twali tetumanyi kazannyo ki ke bazannya okutuusa we twabalemerako ne tumanya amazima gaali mu kintu kino. n'afuluma nga bulijjo bw'akola kuba bw'atuuka n'atuusawo muwala we ye ng'akwata ekkubo akola omukazi wange amulese molo agenda ndowooza olaba akafo kanene kale investigator yali a bit bafulawo waabwe laba yanti investigator yali a bit distant ngo naye osobola okulaba ki ekigenda mu maaso. Senga bwe yakwata ekkubo n'agenda abantu bano ne batandika okulaga laavu gye bayina. Era ku lunaku olwo lwe twategeera amazima nti omukyala ono yali agenda n'omwami oyo wabula nga yakozesanga Sengaawe. Kyano tekisoboka, ekyo tekisoboka. Ekyo ekitasoboka Senga kutwala mwala we bwa musajja. Nda ngandi mukazi wange yakola ebyo naawe. Nga kulaki ani ono? Ono si Senga wamwe. Senga ni mama w'abaana ne badda bintu ebyo. Era omulundi ogubaakisinga bulungi nnyo nga balaga bayina omukwano mungi nga bw'okiwulira. Nzala tebiriyo, tebiriyo bye mukola nammwe. Tebiriyo. Aiso nimba tebiriyo. Labayo. Mukyala buli lwe yavanga ewaka. Buli mulundi gwenkula kansubire ate kati story yaffe mugina bulungi nnyo, program yaffe mugitegeera bulungi nnyo nga bwetambula. Senga mulaba entambula ze ne muwala we, mulaba bye bakola. Abantu abo ababiri abakyala abatalina nsonyi wadde akatono bwe kati. Naye nga ngenda mukuwumula muko nnyoko kurondera amazzi agenda ddala maaso ne program yaffe. Kalondozi omwami amazima yagafuna era nkyakulagira ddala ebyava mu investigations. Then omwami yakolawo ki ng'ategedde amazima ge yali yeetaaga. Yawulira busungu bungi nnyo naye saagala mbikunyumirize katugende ne mu investigations zaffe tovaawo. Azenga avo ewaka agenda wa Senga, Senga amukimye bagendanga kusisinkana mwami oyo. Era bwe basinkananga nga bagenda muki muloogi. Bakiwulira kati ku mulundi ogwo Senga bwe yakwata ekkubo n'agenda era bagenda bulungi nnyo wa muloogi wabula wakuba essimu. Jokira nali tracking esimu ya mukyalawo wamukubira n'omubuuzo yudda wana kugamba ndi ne Senga mu kyalo. Ku lunaku olwo mukyalo ono tekyamulobera kulimba baawe nga bwali mu kyalo, kumbe ate alina mwami mulala era yakwata essimu n'adduka nga bolabaawo agende agitwalire Senga asobole okwogera naye okonfaminga nti ali naye mu kyalo. Bambi nga musajja wattu bamuzanyira bwongo.
era yafubutuka misinde agenda asinkane senga osobola okwogera naye afune confirmation. So ensonga lwaki senga yatambulanga ne muwalawo bakugumisa obwongo bwa bukyuse nti abeera nani nasenga yambuzaabuza bannange nti abeere nasenga kumbe aba ali mu bwenzi bwe. Senga nakwalira mukazi kyajjange waka buli lunaku bwekiba kirwadde kijja nkiwa ssente bwekikola ekyo kikazo kiraba kyajjanga buli lunaku akirwadde kigenda kulya mmere sirina ssente nenkiwanga ssente kubanga kivangira mukazi wange abasajja. Era baba followinga bulungi nnyo olunaku olwo ne bagenda mu lodge eyaawe nyine mu gardens ne bakola omukwano gwabwe omungi ennyo. Mukola investigations affe mwattu investigator waffe yabatambulirako okuva ate mu baali batudde mu restaurant okutuusa mu room gye baali bagenda ku mulundi ogwo. Anti twakozesa waitress omu wa lodge eyo n'atuyambako okuplantingayo bu spy camera bwaffe mu lodge tusobole okufuna ebyali bigenda mu maaso. Era bayingira bulungi nnyo mpola mpola ng'obuliri bwale bulungi nnyo naye nga tumayinza nakutebereza nti waliwo ketta waliwo spy cameras ezaali zibalaba. Era omukyala bw'atyo n'atandika okweyambula mpola mpola basobole okukola omukwano asobole okulaga omwami we omukwano. Bambi nga complainant waffe yaali eri waka atudde alina abaana alowooza nti munnange omukyala ali mukyalo ne senga naye nga ne senga gwe yeesiga y'omu ali mu lukwe luneeno. Senga okwesiba ku musajja okubeera nga mwekubako yali ate ayagala oba creating awo mbeera ki nze naawe wabula senga yali nnyo mu lukwe luno olw'okubeera nti muwala we yayendanga ku bbaawe. Era ndowooza olaba omukwano omungi ennyo omukyala yajja asobole okuyambako omwami okuggyamu essaati basobole ate okukola omukwano gwabwe bulungi nnyo nga bw'obalabaawo. Era n'omukyala naye n'atandika okweyambula ng'omwami naye bwe yayambayamba asobole okulaga omukyala omukwano ate omuyitirivu nga bw'olabaawo ng'olwo spy camera zaffe zikwata buli kimu ekyali kigenda mu maaso. Mwami emmese mwami naawe emmese kanzije mwami sokoko kuba emmese eyo ngise mwami emmese mwami naawe emmese nga senga ali bweru alinza akimanyi muwala we kyaliko. Esa muveeyo mpitewo muveeyo mpitewo mundaga muveeyo sangenda kwasa ebintu muveeyo si mukazi wo owe senga bane mundeke basajja mwe mundeke basigenda nga kinsuseeko kakana. Kino si kiwali onoonya wali onoonya amazima gakwata ku mukyalawo geegano kale nze nkoze ensobi okubikulaga. Atawo tewandindazeewo ayisawo tewandindazeewo nkoze obi okubikulaga nomanya otya amazima sawo tewandindazeewo mukyalawo bye bino byakola